yali NATEETE basuubuzi bakulu tugere nabo batumire ko embeera bawangala batya era bageza ku maky'okulwana okutangira Neyanzanyo neyanzege banafa bagenda maaso n'okutulaba ku SOT TV. Abantu kye tulina okubagamba kiri kimu. Abantu kye tulina okubagamba kiri kimu nti bw'olwala COVID-19 oba togenda kufa. Abantu bejjemu ekyo nti buli alwala COVID-19 aba agenda kufa. Bw'olwala COVID-19 tekitegeeza nti ogenda kufa kubanga bw'otunuulira nnamba y'abalwala COVID-19 n'abawona n'abalwala COVID-19 n'abagenda maaso n'okufa olaba nga waliwo enjawulo ey'amaanyi. N'olwekyo gwe wenna ate agenda maaso n'okufuna obubonero n'okukola ki wejjeemu ekyo eky'okutya si buli alwala COVID-19 nti afa. Ku bantu 100 kuyinza okuba nga bonna balwala COVID-19 tekuli n'omu afa. Kye tulina just tukola kugenda maaso na kubanga tugoberera ebiragira abasawo bye baatuwa, ogoberera SOPs n'ebirala nga bye batulungamya. Naye nga ekikulu kiri nti si buli afuna obulwadde ate afa. Ate buli omu abeere mukuumi wa munne, buli omu abeere musawo wa munne. Taasanze nange nkutaasi. Ekyo kye kisinga obukulu essaawa zino. Ninayo oba oliawo omuntu wange agenda maaso n'ogoberera bye tukola, Babula Nasanga obeera Bukakala akiri wali mu district y'Empigi waggulawo mu tawuni y'Empigi. Nze obaka bwenkuwa enkya ya leero Babula nti obubonero bwe babuze tekitegeeza nti ogenda kufa. Singa ofuna obujjanjabi obw'amangu, singa ogoberera bye balambika, singa ogenda mu maaso n'okukola naffe bye tukola ng'abantu, oba ojja kubeera nga tolina buzibu bwonna. N'olwekyo abantu abalowooza nti COVID-19 omuntu bw'amufuna ate aba agenda kufa, ekyo kikyamu nnyo, ekyo tukyejjemu. Si buli abufuna nti aba agenda kufa. Oba oliawo maaso eyo ebirala ebirambikiddwa abantu gye balina oba oliawo okwejjamu sitigima tujja kubanga tubibawa, naye njagadde oba oliawo Nasanga Babula twabadde twogerayogeramuko awo ne mugamba nti kino nja kiyisa ku mpewo ate ogende maaso n'okukiraba ab'e Bukakala abagenda maaso n'otulaba batulabire nnyo. Ssaawa zino ndi wano mu katale ak'e NATEETE. Kyenzize okutunuulira mu katale ak'e NATEETE y'embeera gye tulimu. Ebifo bingi bye tujja tubalaga naye nga tubalaga lwa nsonga tetuloopa bantu nti oba oliawo tebagoberera. Nedda, twagala okubalaga embeera oba oliawo eyinza okuyamba abalala mu mbeera emu oba endala. Bw'otuuka wano akatale kano nga era obutale bwonna nga bwe buli sayidi ne sayidi z'enguudo olaba nti abasuubuzi bagenda maaso n'okakalabya emirimu. Ekyo kyo kirungi, naye bagoberera oba tebagoberera. Masiki bazitaddeko oba tebazitaddeeko. Kaakati awo wali obuzibu, ab'e NATEETE tuzze tubatunuulire tulabe. Naye olaba nti ate bw'obanga olunaku olweggulo wabadde mu wino nga kumpi buli kimu mu wino kigobererwa, naddala ekya masiki. Wano ate abakyala abamu olabanga oba oliawo abeesuulirayo ogwa Nagamba, kubanga bw'otunuulira bazitaddeko kweziri ku mimwa abamu naye tebazambadde. Ngenda katono nnyo njagala tulage ebifaananyi by'abantu abo tube exposing abatayambadde masiki. Bw'otunula wali omusajja alina omukazi ataddeko, omusajja tataddeeko, ali ku ssimu nga bw'obalaba. Noono wa Brown omulaba nga naye ate tayagala kugyambala. Tumanyi lwaki kati abo bwe bati betwagala okulaga ensi oba oliawo okutaasa abalala, kubanga ebintu byakwetaasa. Tetumanyi ensonga lwaki oba oliawo abalala bagoberera abalala tebagoberera. Maama oli oti? Tuuse wano nga toyambadde masiki lwaki? Njambadde taata, togiraba? Njitaddeko mukwano. Okimanyi nti bw'ogyambala oba otaasa mulaba? Kyo bwekiri. Kyo bwekiri. Yakutirana. Mbadde ngenda kujjayo bintu. Mbadde ngenda kujjayo bintu. Bw'oba ogenda kujjayo bintu, masiki eba egenda kukwata bintu ki? Ndayingira mu gundi mu store. Tugenda kuba nga tubalaga, twagala ensi yonna bwe tuba tugoberera. Ffenna tugoberera lumu, si bamu kugoberera ate abalala beefuule nampulira zibi, kubanga obulwadde gye buli nti butta. Ffemme gye tubawa nti si buli alwala nti aba agenda kufa. Muzeeyi gye bali
oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Sanitizer njiraba ogirina ne masiko ogitaddeko naye togyambadde. Terezeza. Gyebaliko. Bakuyitaani nziira. Nziira nnyo kyova lwaki nkozesa akafanitayiza ako. Buli ssaawa. Gwani? Ssebo. Otera kukulaga ssaawa mmeka? Kati bakulaba butereevu totaddeko masiki ensi ekulaba. Vaawo naawe. Kaneetereeze ssebo. Njirabye. Njirengera waggulu wali. Tubalaga ekiri wano lwaki tebambala. Maama oli otya? Ndi bulungi. Masiki yakuttirani? Yabo. Masiki yakola ki? Nyambadde. Mbadde nziyira. Abantu 10 muziira kakitegeeza ensi yonna eziira. Nedda nzijako katono nenzizaako. Nzizaako katono nenzisa omuka nenzizaako. Nedda. Abantu bandaba bali kundaba mbatumidde. Tuli ku Soti TV tubalaga embeera. Nyaba oli bulungi? Masiki yakuttirani? Mbadde njogerako wano. Nagwe mbadde njogerako naye. Wadde okola ki? Nagwe mbadde njogerako naye wano. Kati nganze nkuwulira awo lwaki toyogera naye ng'ogitaddeko? Bansaba kunsonyiwa. Bansonyiwe. Tebansonyiwe. Mu kamera abakusonyiwa baba bali bakulaba wali. Bagambe. Tebansonyiwe. Bansonyiwe. Tuli mu kulaga lwaki ffe tufuba ate abalala tebagerezaako ddala kyekyo tugenda mu maaso n'okubalaga. Twagala tutambule mu katale wano y'embeera. Oli otya? Tulisewo. Lwaki masiki ogyambala bwoti? Nti mbadde ndi mugenda kusitula bintu. Mbadde nda kusitula bintu nga tekantuga bwe mba nkutami. Masiki yeetika? Nsika bwe mba nkutami yeesika. Kati kutama mutulabe. Gyambala okutame. Kati awo yeesika kuba myaka gyo gikyalimba? Yeesibo. Ate lwaki wakyaliwo okulimba okusinga kaawe ku myaka waliwo atalimba? Sikulimbye. Okirabyeko n'ekituufu naye bw'okutama yeesika egonda. Tubatambuza mu katale ake NATEETE tubalaga abeeno bye bagoberera. Sooka otunuulira ono, sooka omulabe. Kati nzize ku ggwe ssebo. Laba ne maama oli bonna kyekimu. Masiki yange yiino ngiina. Lwaki togyambala? Badde njitadde wano buteesi. Lwaki togibeerako? Kati maama naye agezaako kulabika. Maama masiki erwa? Maxi ngenda gula wali. Ngenda gula yagudde nonese. Era ngenda. Atubalaga nti mukyalimu empulunguse nga bw'olaba. Tugende tugule masiki. Sikuleka wano nga tuyambadde masiki. Be bantu baffe mu ggwanga Uganda. Bano bakatale basinkana abantu bangi naye mutunuulire. Ate mukyala mukulu obulwadde bwagala nnyo emyaka gino. Nina omuntu walappa kwe batunda masiki. Mpitira omwana oli atunda masiki. Olina okutaasa abalala, oli mu katale otunda bintu toyambadde masiki. Kati ffe ensi eri tusiimako lwekyo. Kati njagala ogyambale nga nkulaba, sikuleka nga togyambadde. Maama ng'osazeewo tebanno? Siina bulwadde. Tomanya otya nti tolina bulwadde n'omulala bw'anaagamba bw'ati?
agyambadde. Tuli mu katale ke Nateete, tusampolinga mpola mpola tubalaga ekiri mu katale muno. Kusingira ddala abasuubuzi abakalimu. Wano tukyatambula bulungi. Naye ng'abantu bo bangi. Lwaki toteekako bulungi masiki? Masiki mbadde nkyayogera ne kasitoma. Mbadde nkyaguza kasitoma ono. Kati nze njogera naawe nga ngitaddeko. Kati ngitaddeko mukama wange. Manyi nti ekyo kigenda kugisa mu katale? Yes sebo nkimanyi. Nkimanyi sebo. Yes sebo. Nkutadde. Tukyali bweru wa katale naye tujja kuyingira mu katale. Bano bonna basatu tekuli ayambadde. Ono nti alya mucungwa, ono anywa caayi, ono alya mucungwa, naye bonna basatu nga bw'obalaba emimwa giri bweru. Nga bw'obalaba kati bonna basatu emimwa giri bweru. Basuubuzi mu katale wonna basatu, omu babiri basatu nga bw'obalaba. Tekuli ayambadde. Omu babiri basatu. Naye bali wamu. Tebalina social distance. Ono yeekwasa mbu anywa. Obalaba bano bakwekaza bwekaza naye ndowooza obalaba tuli butereevu tubalaga basemyekozo bwe batyo bagenda mu maaso n'okwekaza naye olina okwambala masiki kubanga ekyo kiggobya. Nze nina obba exposinga oli ne bwe yeekaza wa myaka 3 omukazi gwaga nti mukazi we wa myaka 8. Ekyo kye kibuuzo kye nsigadde neebuuza. Kakati kyekiri mu katale ke Nateete nakyo twagala tukirabeko katono. Muzeeyi kiki? Wange mbadde njitaddeko. Mbadde njitaddeko. Olabe, tunula waliwo ebimira. Wabo bati bajambala. Bajambala bati. Muzeeyi nkusanze ye eri wansi. Mbadde njogera. Kati oyogera lwaki eri waggulu? Muhammad Wamala ne gwoli naye mu studio kakati njagala mulabeko ku kiri wano katale ke Nateete. Anyinza obutayingira olwa nange ebyokwerinda byange naye bw'otunula ekirimu. Muzeeyi Masiki njirina kwani ninamu ekirwadde kati wali mulamu fena tulina ebirwadde. Kati ninagunya ensonga lwaki masiki eno ebeera wano abantu abangi ndyoka ngisaako. Wano waliwo bano babadde nabo batono. Mwebali era bangi naye kale ninamu asima mba nziira bwebeera ku mimwa sawa. Si yonna eziira lwaki golowooza gwe ekaziira? Anti era munange muntu aba alina okubala obulamu bwe kuba kati nange munange obulamu bwange era bwe nnina okubala. Kati ziira tulabe. Anti kati era kubanga sidde nnyo lino lyentadde. Mwekwasa okuziira nnyini. Kati kano katale ki ekiri wano? Kati nawo katugiremu katonoko tulabe. Amazzi go bwe gali bwe balaba soroti nga batandika yambala masiki n'amu ngalo. Sigenda kubanga nyingirayo nze njagadde mbalage bulazi ekiri wano. Akatale keeko bajja balaga overview y'akatale naye tuwaze tubalageko oboolyawo embeera mwe tutambulira mu bifo ebimu. Mubalabye bakyaliyo empulunguse zikyaliyo naye embeera yeeyo. Muhammad Wamala ne munnange bwe mugenda maaso n'okuweereza olw'obungi bw'abantu abali wano sisobola kweyongerayo ate nange obulamu mbwagala munzikirize mbaddiza omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza. Nze mbalazeko obulazi katono mugende maaso n'okuweereza eggwanga. Kale tweyanza Robert Mutebi naye ndowooza eyo